Like Boston, New Orleans. Yeah, then in the Saudi after like a few days. Betambula bulungi, alhamdulillah. Abantu bagamba people catch feelings, you're catching fights every week. Munange ne feelings njikachinga. Yonna kasavu kanyama. Yeah. Ochikola kyabantu no oli mukyala oli muyimbi naye gwe buli wiiki ofuluma banno they take gas nga tebafuluma omuntu ayinza ofuluma mwogo obeegi ebiri muganda wange takubye nnyo buli wiiki ofuluma abantu bangi bafuluma abantu batambula but anyway naye yangamba mbu posting ebifaananyi bya airport nesitekayo show nemuweerezayo show yange emu mugamba kali kati awo kubanga Riyadh Jeddah yali full house bantu basalako but it's simanyi bwenyinza kinyonnyola ekyo munange I would say it's bafani basalawo basalawo bagamba spice jango tukube n'endongo n'eno gye tuli yadde Kampala ba Uganda but neno tusaleko and it's always like beautiful omukubaganda bokadi yagifuna Robert Kyagulanyi Ssentamu yatandise ottalaga ogenda mwegatako ki kakati kaskedu kanyinda katunula mundabe kubanga I've been following kubanga kat season yeyo yaba politicians to shine. Actually it's not even our time. See if bayimbi it's the time nabo balagira amaanyi in that talent and I wish them the best. Banji bimanyi mikwano jange abalanga we in the same business abesimbyewo gambala mimbi munonga kimutwala side ino gamba so I wish them the best because it's not easy. Kadi zaagabiddwa naye abamu ku bakwano bo tebafunye esimu bazijjako paka leero bagwo bawuliza babingi esimu yavaako namuliza I think tomorrow nkubireko ndabe bwali sanja mulekerera nnyo bambikyali wange but actually I think I saw a post on one blog nga anyonyola but let me tell you politics is like music ngabona okera notandika okuyimba omwaka gumu growing up mpola up to 10 years so I believe bonna batafunye wa card or anything like that it is just a step etandika to the journey oba kibasazeewo okutandika ekipya nti politics nti abasazeewo nti that's the journey jagalo taking this is just a small thing a small challenge that itaina mumalamu maanyi just kumanya nti kati olugendo nusimbudde next time better. Should I say one of your ex-friends or whether has she ever been your friend naye yafunye card nkyala Nina Rose yafunye card wajire ate mnainze mayine wezifaanana sibaba ko card wefaanana I wish her the best tomukwatemu ekyo kiyinza ekizibu nyinza obutasobola okwagaliza omuntu osomwagaliza mu ngeri nnyingi nnyo nyinza obutabeera physically but mwagaliza ebirungi simanyi anti kye kyatukawo nyiige anti waliwo yagamba ati ayomba n'abakyala bambi kati ekinyiize no oli mumpi newe mba ndi mumpi era it's okay still obumpi obutaluma so kati kiyinza kunyiiza I have a new kayimba ne Virota bakatanze nakkiriza twakatadde ndooza ggulo it's doing well so far people have really loved it I didn't know no I knew they would love it it was a award gwe natanga ebyange byokusaaga so he's been sick I was supposed to see me yesterday naye ebinkwatamu but I think njamulabako soon naye tubadde twogerezeganyira ne musaasira I think he's getting better that's what I heard from him